Museveni Peter akaddiye ne waba naye abamuwagira takyabawa ssanyu bawagira buwagizi era kizibu okusangalaliza Museveni nti Museveni alina kyayogedde abantu ne basanyuka ne banyumirwa obanga atudde mu kutuba ku Friday nga boogera bintu bya Katonda kutuba kyekikisema the preaching takyasobola takyayiriko kasanyusa naye samone zimuzunyuma towuliriza pastor Bugingo mukwano gwange ngambye Friday zaffe tezirimu kuzina tezirimu ki ne mzata yagiranga yasomera mwabanga musirise so kati Museveni takyaya causing excitement in any form Kyagulanyi muto adiringana abaana bato byakola Museveni tasobola kubikola kakati Museveni yali mu kumutaaza kisokera ddala twakyogera wano ebintu ebimu ku bitawanya Museveni kwe kulaba muvuganya nga alina abantu zinaga Peter 1996 nali ndi Makerere nga nsoma n'akayingira Museveni yabonaabona n'okunyonyola nomination ye neyasemogere at least at that time nga bonna bakubalaale kololo Museveni n'afuna fuuti n'ayita press conference naga yapimye kololo fuuti eziriwo buli fuuti weeti egendamu omuntu omu kisawe kyonna kyajjudde yabadde n'abantu miliyoni 2 dakuwona Pito kati Kyagulanyi bw'atandika okuyingira mu kibuga because eri mu kyalo kibadde kyangu okumuyisa ensi gyekoma n'omusindikira era gyekoma ng'abantu namba ntono naye negyayise teriyo muntu kati mu Kampala Wakiso Mukono toyinaayo osobola kumuyisa nga teriyo muntu it is simply not possible kakati kiri ekyali kitegekeddwa mu kusooka nabo kibatabudde kibanakikolera koze eri ekigenda nti muyise eyo wadde wala abali mu nsiko nabalabe Kasanda basindika motoka enkuba yatonye kati wano buliko oli omukwasa abantu kwebali abantu gye bali ate bajja mulinda Museveni afe ennaku ng'alaba abantu bakuŋŋaanye kubanga kabeere b'amawulire nze nga ndi ku monitaawo kati Enoch yamala n'agendera ddala okufuuka omunnamawulire wa Museveni twalina nga Nsimbe John monita Museveni yamala n'abagala lwaki mukuba Besigye nga alina abantu bangi ne munkuba nga nyina batono namugaa security yatugobye era okuva 206 I think kwe kuzimba kino kyazimba nga alina kuyita abantu wakati luli yagiranga ku saidi gy'anaatuula n'atuula butuuzi namugaa nti Besigye yabeera n'abantu gwobeera kati naga nti mukyuse nyina kubayita wakati bwe nti nange bankubeko n'abantu balinda nabusaaya abo lwe yalina okulayira bakwali kwa ddi Museveni ayomba nabo Bashiru yaliwo bagana ddi n'abantu bangi ekkoolo n'ebifaananyi mawulire sibirabye nga ndi n'abantu bangi namugaa Bashiru yazze n'egyamaazi Bashiru naye yagwanga Gaddafi n'emmotoka ye namugaa communication n'agitta so ebintu ebitawanya Museveni ne bimusuza nga teyeebase kwe kumulaga muvuganya kobeza kabushenga ku mulimu ebifaananyi so kwe kumulaga nga alina abantu nga abamuvuganya balina abantu bangi kakati ne wana batalagidde kiri standard Kyagulanyi ati n'abantu kawempe wo lwaki mwakikiriza mwabadde muli luddawa so kati campaign of that character Mauji yali agamba nti baali bagenda gikontaininga era baadde bagikontaininze bulungi olina kuyita mu byalo olina kukuba laaliza bw'oba ojja mu kibuga Kampala laali bagikuteera Kawanda ku research institute eyo mu kisaawe mabega kakati mulimu constituency mu Kampala ng'olina ozigendamu kati awo obuzibu bugenda okutandika era from now onwards because kibadde batayagala kukola kyokuba tiyagasi n'emiggo it has now started era tikigenda kustopinga kubanga kyekibadde mukono kyekigenda okubeera buli wamu Museveni aba yekwasa procession nze nababuuza ne banga nti presidential candidate abeera mu kitundu first of all this exercise ebeerawo wansi mu myaka 5 bagenda kusulamu mu kkubo bagenda kusula ku kisaawe alawiremu bagende newe emmotoka asobola okubeera inconvenienced because an exercise nkulu nnyo eri eggwanga neebeerawo naye kati kino character eri ey'okuyisa Kyagulanyi mu kyalo kiremeredde kuba mu kibuga mwali temukyali mu kyalo kati mbooko na tiyagasi bigenda kutandika
campaign walino gizayo wali wamao yagamba nti botabere quiet they will make you quiet. So kati tewaliwo Peter kyebagamba kitabaddewo simawo yagamba kati kyekyo ndi bona abana abantu bantu tujja bakuba emigo bakendereko oyite mu kitundu nga tubakubye emigo badduse bayingidde amayima batuuseewa omukulu baana abaali ku TV omanyi Museveni alina engeri gyeyebuzabuza yagamba nga ntasoma mawulire akati lumu abaana b'amawulire mu kampeyini yateranga okulira kisinga nga ne ku motoka ye basembera ne kati yabadde anyumya emboozi mu Northern Uganda gye yabadde ne bamukuba fact nali ndi ku observe nga tulina Bukenya limvudde mu mutwe yamukubira ddala emmotoka emabega yonna ng'ejjudde amawulire ng'ey'omuntu omulala yenna kati naleeta ne story kawungize nga you know I don't read Uganda newspapers nga sijjudde bamitanga Beneni oluka kino kywadde ogamba nti procession y'ekabale tebagirabye. Tayire Idweg yali MP n'afuuka DPC weerira at certain stage wakati nali mu parliament yeno nga MP. Besigye bwagenda erira laali yagikuba tear gas ku 6 olwawera bachwa 6 tear gas n'anyooka nti sawa 12 ziweze. Kati oluka nga tuli ku observer n'alinda Museveni najja yatuuka kwemu n'abuuza Tayira Idweg nti eri wagigaddewo eggulo ku 12 n'atandiseemu teyaddamu naye bwe yabiwandika mu mawulire Museveni ngeri yatagoberera amateeka kuba bw'oba okavalinga Museveni mutambula naye mu konvoyi bamusuula Nakasongola Benoni oluka bamusuula gyali Benoni ali ku monito bakyali bamusuula Nakasongola ne bamugamba nti tukyalina kifo mu motoka konvoyi mutukutwalira kati Museveni yali avaawo ng'agenda Karamoja era observer tyaddamu kubeera na journalist abali mu mateeka bonna Museveni mateeka bano bawadawadako buwaziwazi era kati bw'obeera candidate omwana n'omuwabira oba omala biseera kubanga teri yagenda mukwasa mateeka ye ababe ne ku nomination yennyini abamuwozi Kaine Rugaba abeeyita abapiraawo balina processions mu kibuga buli we baali baagala kati gwe balabanga n'abakuyambye okwesimbawo olinga nga gwe bayambye obuyambi bwe bakukkirizaako okwadwesinga laali abalaba you should even be grateful tukukiriza okutwesimbako ti weebaze. So kati campaign Peter wano si kuweta koona kigenda kutambula bwekito paka lwenaggwa. Besigye ojjukira ebyamuke wandege yaawo nze neko ne Lukwago nituva ku Kaleerwe n'abantu nga bawera abaana baatukuba tear gas n'amasasi wandege yaawo omuvubuka omu SFC n'ambuuza nanga simujinawo omuntu ategeera mutwalawo abantu ne mugaa tuli mu campaign nange fujjo lyammwe mutwale eri in fact kuwola abaatukuba baali ba SFC era bajja badduka nga balinga nga abo baali balooza tugenda Nakasero poliisi yajja nesoka nekokoti ya gasi nga wogimanyi nenga biremye ne bajja ne batukuba emigo n'amasasi mu bbanga nga ganyooka toyinza kweyongerayo olwamanya baga nti kati mumugende abantu bagenze. So issue y'abantu bona abeera nabo Museveni atya okulaba abantu. Ekyokubiri ne abantu bano Museveni abamanyiza nga olaba Tanzania yali esucceed nze okuteekawo ekifaananyi nti abagivuganya banafu almost balina n'existing babuuza n'okwebuuza tuvuganyani nga oli abenaale mukati buli agenda tugenda kuwangulira waggulu. Kati ekibazimbye ebbanga lino lyonna bw'otandika okuyiwa abantu nga babadde kawempe otandika okuga nti ekyokuwangulira ggulu tekisoboka kati oli mu kwanduyinga kye bakoledde ebbanga lyonna bukya kampeyini etandika kati ogyonoonye because Museveni buli gy'alaze naliko n'eddombo ku TVM ne mugamba nti ab'amawulire babadde generous gye muli tebalaga the construction of Yoalale batandikira kulale nga Museveni atuuka tebatubulira abantu bajja batya. Dombo n'admitting n'agamba nti abantu president abaneraale 2 addressinga district 2 buli emu wano laale aga ntubateeka mu transport okuva mailo ngana Kidombo yakyogera wano record. So kati omuntu ekimusombya abantu mailo ana akulieting bagamba nti bajja kujja mu procession anti babawe procession boje esingo batawanye ya presidential candidate baba bazze abantu wano bayinza obutabafaako kakati presidential candidate gwe bazze okulaba abeerectifyinga
abacamula. That is the problem. Si bantu nolanga abantu basanyufu babukabuka bangi bayitiridde kati awo emboka erina okunyooka babagaye nti banaye nze nabadde ntalaga Kyalwajjala poliisi teyaŋŋaanye era nadde manyi ngenda kujja n'okusimba nebaza abapoliisi nga simanyi Kawempe emboka egenda kunyooka. Tebali bothered na parliamentary candidate, they are not bothered at all. Era tunaaba kufunayo parliamentary candidate gwe baakubyeko tear gas, not even one drop. Trouble eri ku Museveni nti amuvuganya, he must be stopped. Kati candidate alina kulwana with or without a presidential candidate kubanga abali mu urban setup mbadde mpulire Masaka, nze nzaalibwa Masaka gye nasomera nga Kyagulanyi bagenda kumuyiseeyo mu kyalo ayiteekako, nasulanga mu kidda nga ntambula mayiro 4 okujja Masaka secondary okusoma, ayiteeyo bamwetoolooze nga ajja ku radio Simba naye naayita Mitiyana so olaba nga kyekiri kyengamba because you see Kyagulanyi tagenda kusomba abantu nga Museveni bwakola walete kulaali tubareducinga tutya naye n'abali mu tawuni abangi kuba oli bagambanga nti badefendinga abantu bizinesi zaabwe kati bebavaayo ne bajja nayo omukazi Kawempe omukadde. It was disastrous. Akuteka flaga bamukubya agudde omusayi guyiika ali myaka gya Museveni bamukubye agudde goga nti abadde babakuba for their safety nti tubakuume babakuba omukulu tayagala kulaba amuvuganya nga yina crowd historically kuva 1996 kati the build up of the crowd police era kati abamba jabadi motingao baba iseko batya mwachikiriza mutya kyobolo olwairo bakedde kumekinga sure nga at least bawadako je binagenda because kati bali viewing every day tinino olwairo temukoze kimala ti dumu batugamba twayine besije nti batukiriza okubalale kololo kwa strip muve mukulinye nyanya z'abantu kati yale muzitwale kololo tugate kololo waliyo kitugende kololo ne parking muruka kwa Africana ne parking muruka ene Rugogo ne parking ize zamaje buli wamu ajago babuzo olagawa tugenda okutuka kololo nga tuliyonoza abantu nga 10 kwa strip yo kwelanga mulika abantu 10 mbanga abataliwo to moving out Peter nti Museveni bwe ategeka akalulu akasembayo kali ebito bakawesi je bid nti mu areas in fact newe yayingira Kampala nti tuwali kukolera yo lale zali zina kubera bweru so Kampala twaina covid was a perfect excuse so kati kituse first of all campaign neyo nyini ekula wogitandikira siwe gwera the level of awareness yeyongera wagula abantu ne bagirinda ne baleka okko nebyokola ne nabadi baji following walanga bagiraba nze ndere kola campaign malira mu Lukago Kirinya jembeera munaku mvamu abantu nga bandaba olwokuba mu Lukago embeera mu ngandi homeboy je bigweranga nabo buli omwali awo yanti campaign ekola ki ogenda okola yo nga abantu bangi okusinga ate bo badosanga mitulebe so the campaign egenze ekula mu kukula kwayo naye newalewa mu egenze evaayo kati Kyagulanyi abadde erango abadde mu Eastern kati atandise okusembera mu areas kisoka zirimu abantu bangi Kampala Wakiso erimu abalonzi nozo mutwa gumu 12 just Wakiso alone million abalonzi because Wakiso ina abantu 3.4 million kubo million mu nemitwala 2 balonzi Kampala biri mitwalo nga 5 wena abantu 1.5 so kati wano dealinga ne millioni z'abantu nearly 2 wetaga endala 3 okuwangula akalulu so kakati wano waliwo olutala Museveni yali ematiziza nti mu Kampala akoze gange eza ghetto ndinazo anyani abali asendeze kalitabwe bagwiridde kyali Kawempe by the way babe Kawempe atuza meeting abagamba nti ne erigesa gye mwandete erika abantu emitwalo 212 damulira yangamba naye ayinayo buli kyalo ghetto structure kandi afuna atyo obulukanana